Munnanga alaba era ampuliriza ku TV yaffe Nganzi 3 ABN embuulizi enjiri mu nsi yonna. Twebaza omulimu gw'ekitalo gino Mukama Katonda gwawadde eggwanga lino n'amawanga amalala. Ennaku z'oluvannyuma yagenda okulaba nga ffe bwe tunaasirika amayinja gajja kwogera. Leero obubaka budduka mu misinde egy'ekitalo, y'ensonga lwaki buyitibwa obubaka bw'abamalayika abasatu. Bukowoola abantu okukomawo okutya Mukama, okumuwa ekitiibwa, kubanga waliwo ekigenda mu ggulu mu maaso gwe musango gwe. N'olwekyo obubaka bwonna obw'okkuza ekkanisa bungi bwetaagibwa mu kiseera kino. Abantu okulekeraawo kwerowoozaako bokka naye balowooze n'abalala kinabo beetaaga obulokozi. Twebaza olw'omulimu nga bwe gukolebwa mu nsi yonna kubanga gulaga okugenda mu maaso. Abooluganda tetukoowa, buli bulabizi gye buli buleeta ebipya buli lunaku. Pulogulaamu zigenda zeeyongerako era obuyambi bungi obwetaagibwa lwa nsonga nti bulaga akabonero ak'okumaliriza omulimu. N'olwekyo obubaka bw'owulira bukuyambe nange ayogera bunnyambe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe katusabe. Twebaza Mukama Katonda waffe kubanga n'ekiseera kino kituwadde okugabanira awamu ekigambo kyo. Wayogera ebigambo bino tetewajja kusala musango, naye ekigambo kye wayogera kye kirisalira omusango ensi ku lunaku olw'enkomerero. Naye nga tonnaba kusala musango, otusaba Mukama okukomawo gy'oli. Omusango tugusinge nga tukkiriza obulokozi bwe watuwa obw'obwereere. Longoosa obulamu bwaffe ng'otukuza okuyita mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ebiseera bino twogera ku Peetero. Peetero okufaanaganako naffe naye yalina ebimulema. Naye ebimulema Mukama teyamuggyako buvunaanyizibwa bwe. Ebimulema tebyamwenya Yesu. Yesu yasigala akyayagala Peetero alokolebwe era tukakasa nti Peetero yalokolebwa. Naffe tukyalina ebitulema mu bumwa bwaffe, mu birowoozo byaffe, mu bikolwa byaffe. Nga n'emirundi egimu tukwegaanira ddala Mukama waffe bwe tutakumanyi. Naye kirungi gwe toteegaana era gwe otumanyi era toyinza kutusuula. Nga bwe wayamba Peetero n'ayimirira, naffe twagala amaanyi tuyimirire kubanga ennaku zino mbi. Kibuyaga w'endwadde, kibuyaga w'obwavu, kibuyaga w'amabanja, kibuyaga w'obukyayi. Gwe wekka gwe lwazi kwe tuyinza okuyimirira ne tutakubwa amayengo gano na kibuyaga ebikuba ensi. Mukama twagala obeere naffe, ensonga lwaki tuwaayo ebiseera ne tujja okuwuliriza n'okuyiga. Twebazizza kubanga weeteeseteese okutulokola, weeteeseteese okutuyamba, weeteeseteese okutuwanguza mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ono ye aliba ki? Essula yaffe ya 21 erimu ebigambo bingi era
twakagiikamu emirundi ng'ebiri nga tuyiga ebigambo eby'enjawulo. Essuula eno ye ya Yokaana erina olunyiriri olunene lusangibwa mu Matayo 24:41. Olunyiriri luno lugamba bwe luti: mu nnaku ezo abantu baliba ababiri mu nnimiro, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Abakazi babiri baliba wamu nga basa ku lubengo lumu, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Ebigambo bino Yesu bwe yali abyogera ebikomererayo eby'ensi birina we byava. Abayigirizwa nga bamaze okumulaga amazimba ga yeekaalu ne bamulaga ekkanisa yaabwe bwejja okubeera ey'amaanyi, yabasaasira, kubanga gye buvuddeko emabega yali yakikaabira dda, ng'alaba ebirowoozo abantu baabijja ku ye ne babizza ku yeekaalu. Leero ebirowoozo byo obijje ku Yesu, obitadde ku matiribono ag'ensi. Abakulu ba yeekaalu, gwali omutima gwa yeekaalu, be bakabona, baali bamaze okumugaana, n'atunuulira nga yeekaalu ebalekeddwa kifulukwa. Kati bano abayigiriza gye bamulaga tebamulaga amazimba. N'ayagala ababuulire n'ebigambo by'ennaku ezikomererayo, gitubuulire okujjako okugenda kuba kutya. Mu njogera ennyingi ze yayogera mwe mwalina bino bye tuva okusoma ebiraze nti abantu babiri bwe baliba mu nnimiro, omu alitwalibwa omu alisigala. Kiri kitya abaliba ku kitanda nga baliko babiri, omwami n'omukyala, era omu asobola okutwalibwa ate omulala n'asigala, kubanga empeera ya buli omu yanjawulo. Abakazi nga bali ku lubengo lumu, ng'onaasa n'onaasa, agambye nti omu alitwalibwa omu alisigala. Mu bunnabbi bw'osomanga omukazi ategeeza kkanisa, ekkanisa bbiri nga zibuulira enjiri. Ekkanisa ekuuma Ssabbiiti n'ekuuma Sande, emu eritwalibwa emu erisigala. N'olwekyo lwetesigulanga be bakazi bali ababiri bali ku lubengo basa. Kyannaku nnyo tekubanga bino byonna byakutuukawo mu kiseera kyaffe. Katulabe omutwe gw'ekyokuyiga ogugambye ono ali baaki. Mu kitabo ekya 21 Yokaana essuula 21 olunyiriri olwabiri okutuusa 25 wasoma bwe wati: Yokaana 21 olunyiriri olwabiri okutuusa 25. Peetero bwe yakyuka n'atunula emabega, n'alaba omuyigirizwa oyo omulala ng'agoberera. Yesu yagambye Peetero, ngoberera. Teyabagambye nti mukole ki? Mungoberere. Yesu yamanya nti Peetero eyabaleeta eno ku nnyanja, era bw'anaatandika okugoberera Yesu, n'abali olw'okuba beerandiza bwerandiza ku ye, nabo bajja kumugoberera. Bo bennyini baatandika okubala Peetero nga mukama waabwe, naye nga Yesu tannaba kubamukwasa nti ye mukama waabwe. Leero olina omuntu gw'ogoberera nga ye mukama wo, oba akukyamya ne bw'osoma ekituufu naawe ogoberera bugoberezi ng'endiga. Nalundako ku ndiga, era ndiga nzimanyi. Endiga ebbanga lyayo yo obulamu bwayo kugoberera, era abazirunda mu nsi enkulu tebazikulembeza. Omulunzi yakulembera ne zimugoberera. Kino ne Yesu yakyogera.
nti nkulembera endiga zange ne zingoberera. Endiga egoberera bugoberezi. Nye Petero alabika nga yali afunye endiga ezimugoberera. Bagamba ntaddeyo okuvuba nga nabo bagamba tuddeyo tuvube. Kati ekiseera kino Yesu amugambye ngoberera, nkozizza ku mulimu, nabo bagoberera. Kalongera okutunula n'agamba n'alaba omuyigiriza oyo omulala ng'agoberera. Omuyigiriza oyo y'oli Yesu gwe yayagalanga. Yalinga abasosolamu, bonna yali abaagala. Nekigambibwa nti omuyigiriza ono yali Yokaana, ate era ye muwandiisi w'ekitabo kino. Yokaana oyo yali mugoberezi, yali mukwano nnyo gwa Yesu, kubanga yali ne muvubuka omuto. Abasinga bonna kigambibwa nti yali myaka 17, muvubuka akyali muto ddala. Y'oli Yesu bwe yayagalanga, era yagalamiranga okumpi n'ekifuba kya Yesu nga balya. Entebe zino ne kaakati gye ziri ez'olugalamiriro. Entebe yino bagikola ng'erina omukono guli ludda lumu. Omukono gwayo gubeera ludda lumu, naye ng'oludda olulala omuntu osobola okwebaka n'ebigere ne bibeera wali awandibadde omukono. Entebe ezo zaali za Kiyonaani. Kakati Yesu bwe yagyebakaagamu olugalamiriro bw'ati, ng'omuvubuka oli ajja atuula wano kumpi mu kifuba kye. Atuula ku ntebe eyo naye ng'ali mu kifuba kya Yesu agalamiridde. Yafunanga amaanyi ag'omwoyo n'ag'omubiri nga gava mu Mukama waffe okumuliraana. Kyova olaba nga ne baamusuula mu butto yali tayinza kujja kubanga Yesu n'amagombe tegaamuyinza. Olina engeri naawe okulugalamiriro Yesu w'atadde ekifuba kye, naawe n'otuulaawo. Tumanyi nti mu kifuba ky'omuntu mulimu amaanyi ag'enjawulo, kubanga omwoyo musangibwa amawuggwe. Omuntu assa ayita mu kifuba ekyo. Mwe muli n'omutima mu kifuba omwo. Ojja kusanga n'embiriizi nazo ze zikiwaniridde. N'olwekyo ekifuba ky'omuntu ky'amaanyi, naye ate ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Omuvubuka ono yagalamiranga awo, Yesu nga atudde mu ntebe ey'olugalamiriro oyo. Kati omuvubuka oyo n'alaga, Yesu n'amulaga omukwano, ajja n'amuweweetako mu kifuba nga Yokaana, omulimu guno ojja gusobola. Omuvubuka n'addamu amaanyi. Leero abavubuka beetaaga okutuula wali ekifuba kya Mukama waffe Yesu Kristo, bafune amaanyi ag'enjawulo, bafune obuyinza obw'enjawulo obusobola n'okuwangula Geyeena, obujja okuwangula okuyigganya kwonna okwa New World Order, ensi empya kwetegese, okulaba ng'abantu basinza eddiini emu, era ng'olunaku lubakuuma lumu olw'okusinza tejja kubeera nti bano ba Advent, ti ate bano Basiraamu, ti ate ba Protestant basinza ku nnaku za njawulo. Okusinza kujja kuba kumu kwa Sande, oba twagala oba tetwagala, nga kuliko n'ebibonerezo eby'amaanyi. N'ekyetaaga bavubuka nga Bayokaana abaayimirira ebibonerezo ekyo ne bamuteeka mu ppipa y'obutto n'atajja, kubanga yali ng'asemberedde Mukama waffe. Buli bonna abasobola okuwangula nga Danyeri okuwangula empologoma, Saddwaki Mesaki ne bawangula omuliro, tolowooza nti baasemberera Mukama waffe mu kiseera kya kuyigganyizibwa, baamusemberera na bulamu bwabwe okuva lwe bakkiriza. Yokaana yalina omukwano mungi eri Mukama we, kyeyava awangaala n'asinga ne banne bonna, kyeyava ayita mu bibonyobonyo ebyazikiriza obulamu bw'abayigirizwa bonna. Muvubuka akyayinza okuvaayo leero naga nti nze nja kubeeranga mu kifuba kya Mukama waffe, njanga kuliraana Mukama waffe.
nye ekifo kya Mukama waffe mwe muli ebigambo bye mwe biva. Ku kigambo kya Mukama nze sijja kivaako. Bw'obeerayo Mukama akuwa omukisa. Leero omuvubuka ono naye agoberedde. Omuyigiriza oyo y'oli Yesu gwe yayagalanga era yagalamiranga okumpi n'ekifuba kya Mukama waffe Yesu nga balya. Gwe bw'oba oli ekigambo kya Katonda ogalamirira ddala mu kifuba awo. Mukama wange n'amugamba nti Mukama wange ani anaakulyamu olukwe? Omuvubuka ono y'omu. Kasita Yesu yagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe. Omuvubuka ono n'awulira nga yandyagadde okumanya ani anaalyamu Mukama waabwe olukwe. Omuvubuka ono olulala ye yagamba nti singa bano bakuganye katuyite eggulu. Yayitibwanga mwana wa kubwatuka. Libakube libazikirize bwe baba bakuganye. Naye olw'okwebaka n'okumanyira okubeera aw'okumpi ne Mukama waffe yafuuka ow'okwagala. Naye bwe yakula yakyuka nga Peetero n'afuuka omwana ow'okwagala. Kyova olaba ekitabo kye kyonna ekya Yokaana ebbaluwa zonna ziraga kwagala kwagala kwagala. Kigambibwa nti yakaddibwa ng'asusiza emyaka 10 bwe babanga ng'ekkanisa etudde nga bamukulira ku ddiba nga bamuleeta bamuwaniridde nga bamugamba gwe mubuulizi wa leero. Yayogeranga ekigambo kimu, baana bange mwagalanenga, baana bange mwagalanenga, nga bamugjawo Samoni ewedde. Mu kiseera kino ebigambo tebyali byangu. Era kyova olaba ng'abuuzizza Mukama waffe ani anaakulyamu olukwe. Ekirabika yali tannakyuka ng'asuubira okubaawo kyayinza okukola. Omuntu oyo baba mukwata baba mutto bamukola batya ng'awulira agwana kikolimo. Awo Peetero bwe yalaba oyo n'agamba nti Mukama wange ate ono aliba atya? Yesu n'amugamba nti bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira ofaayo ki? Gwe goberera nze. Awo ekigambo ekyo ne kibuna mu booluganda nti omuyigiriza oyo talifa. So Yesu teyamugamba nti talifa, wabula nti bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira ofaayo ki? Oyo ye muyigiriza akakasa bino kye nabagambye ye Yokaana yennyini, era ye yabiwandiika. Saamiina tumanyi nga byayogera bya mazima. Peetero yalina omuze ogw'okutunula emabega, era omuze ogwo gwali teguwonanga. Omulundi gumu mujjukira ti bwe yali nga Yesu amuyise atambulire ku mazzi agende waali, Peetero n'atambula ng'agenda eri Yesu. Naye bwe yali ng'ali wakati mu mazzi n'ayagala okulaga abali emabega we nga bw'ali ow'ekitalo naye bw'agatambuliddeko, yagenda okulaba ng'abbira ng'akka wansi. Okutunula emabega ng'otambula kivaamu okwesittala ne bw'oba otambuza bigere. So nga ate kikulu nnyo bw'oba ng'otambulira ku nguudo ennene okumanya kidduka ki ekijja. Kyova olaba ku nguudo ennene bakugamba nti gwe atambuza ebigere tambulira ku luuyi lwa ddyo, kubanga ku lwa kkono teri kikuva mabega kijja kutomera. Ku lwa ddyo biba bikuva mu maaso ebidduka. N'olwekyo oba babiraba bulungi n'olema okugenda ng'omagamaga otunula eno otunula eri, amaaso gateeka ku bijja n'olaba b'obyewala. Eyo mukono ogwa ddyo wano mu Uganda gwe tukozesa ogutambulirako ebidduka ebituva mu maaso. Ow'ebigere ate gwe kw'oteeka okutambulira
totambulira kugwa kkono kubanga ebikuva emabega bijja kutomera oba okutambula nga ogenda otunula emabega nekivaamu ne weesitala n'ogwa mu kinnya manja ne gakkoona n'okugwa n'ogwa. So mu bukristaayo okutunula emabega kulina obuzibu bungi. Ti Katonda ng'asazeewo okununula lutti n'ab'omu maka ge, mukazi we ebirowoozo byamuli mabega. Malayika abafulumya abagamba temutunula emabega, mudduke mwenna nga mutunula mu maaso, anatunula emabega ajja kuzikirira. Omukazi ono n'atunula emabega era n'asigala ng'empagi ey'omunnyo. Yesu atugamba kutunula mu maaso. Musajja wattu Lutti newankubadde yali takyawulira bigere bya mukazi we ng'ajja atambula, ye yatunula butunuzi mu maaso. Ne bawalabe bwe batyo ne bawangula. Leero ab'ekkanisa tukubirizibwa okutunula mu maaso. Ne Peetero yalina omuzoogo okutunula emabega. Era okutunula kw'emabega ne ku mulundi guno kuzze nti n'atunula emabega n'alaba abagoberera. Katonda akusaasire akutaase oleme kutambula nga totunudde emabega. Yesu alina ebigambo byeyogera ti tewali akwata kyuma kirima. Bakwatanga ekyuma ekirima, ente oba endogoyi nga zisibiddwa ku kyo ne zigenda nga zisika enkumbi eno. Naye ng'oyo alimisa enkumbi ateekwa okukuuma layini ey'obulime buno, omuddo obutasigalamu. Era oyo akutte ekyuma ekyo nga tatunula mabega. Nnaku zino abavuzi ba tulakita bw'atyo bw'agambibwa okutunula mu maaso kujjako ng'ekiseera kyakudda advance. Naye aba asobole okukuuma layini oba alongoosa luguudo lubeere nga luli mu layini entereevu. Leero ensi eri mu kiseera ng'omulaba ayita abantu okutunulako emabega, baddire obulamu bwabwe obw'emabega babukomyewo. Naye kyakabi nnyo. Amaaso gaffe atugamba tugamutunulize. Katulabe wano. Omuyigiriza oyo omulala n'amulaba ng'agoberera olunnyo lwabiri. Omuyigiriza oyo y'oli Yesu gwe yayagalanga era yagalamiranga okumpi n'ekifuba kya Yesu nga balya. N'ambuuza nti Mukama wange ani anaakulyamu olwo? Awo Peetero bwe yalaba oyo n'agamba nti Mukama wange ate ono aliba atya? Lwaki tosooka kufa? Ku ekyo ekiri ku liiso lyo kwali kuyigiriza kwa Yesu. Eri mu Matayo 7. Tojjaako kantu kali ku liiso lya munno ng'eriryo liriko ate ekisinga obunene. Abantu abasinga mu kkanisa tubeera n'omuze gw'okutunuulira abalala. Naffe ne tufaanana n'obulamu bwa Peetero. Naffe ne tubuuza ate ono aliba atya? Ne tufuuka abalamuzi. Ono gundi nze nga bwe mulaba n'ogwo omuze gwe ajja kuzikirira. Tomusalira musango, wabula mulabule bulabuzi omuyambe ave mu muzoogo. Ekyo kye kiri mu Matayo 18. Muganda waakulinako ensonga sooka oyogere naye. Bw'agaana by'owulire n'agaana okuwuliza yoyitawo okubiri. Naye ne buwulira ekkanisa mutwale nga munnamawanga kubanga n'abo bonna boyise ng'abajulizi abagaanyi. Ne si ffe kubeera mu kkanisa ne tutuula ku ntebe ya Musa ng'Abafalisaayo bakolanga. Yesu yabagamba mufuuse nga Musa, mutudde ku ntebe ya Musa, musala misango. Mukama atugaana obutasala misango. Ate ono aliba atya?
ono ali baaki? Gwe teeka ku bulamu bwo, nze ndi baaki? Ndiba ntya? Mukama yakanyulula Peetero, naye Peetero akyalimu ebirowoozo eby'ettima, eby'obukyayi, eby'obujja. Yamanya nti omuvubuka agoberera era Yesu gwe yayagalanga. Waliwo abantu abatunuulira bannaabwe ab'omu kkanisa nga balina omukisa ogw'enjawulo ne talanta ez'enjawulo, ebirowoozo ne babejjako nabo okwesabira na talanta ezaabwe Mukama aziyimuse, ne batandika kutunuulira ono ali baatya, oli ali baatya, ate gundi ate ayimba atya. Muyambe buyambi bwe kyetaagisa okuyamba, naye so si kubuuza ali baatya olyoke olabe wona omusalira omusango. Lino ly'eriisa ebbi, eriisa ery'obujja, obukyayi ne empaka, competition. Twagala nnyo okubeera mu mpaka, gundi yasinga, gundi gwe balowooza, gundi ye mukadde, gundi yatumibwa guno, yatumibwa guli. Tebituyamba ng'ekkanisa okukula. Era bwe tubeera n'okwagala tujja kuleka abayitawo bayitewo. Tolwanira buweereza, gw'olina obubwo laba nga obubwo bunywera, n'abalabe banajja n'obwabwe oyo anywezezza ggwe naawe ajja kukunyweza. Abiri mu lumu Peetero bwe yalaba oyo n'agamba Yesu nti, Mukama wange, ate ono ali baatya? Yesu n'amuddamu ti bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira, ofaayo ki? Gwe goberera nze. Peetero yagala okumanya ebiseera by'omu maaso ebya Yokaana. Yesu kyeyava amusoomoza nti lwaki tafa ku nsonga ze, ku biseera bye by'omu maaso, ye Peetero, ate n'afa ku byoli. Yesu n'amugamba nti bwe njagala oyo abeerewo okutuusa we ndijjira, asobola, kubanga alina be yayagala ne be yatwala mu ggulu nga balamu, nga tebaleze na kukufa. Alina be yayagala ne be yazuukiza n'abatwala. N'olwekyo bwe njagala abeerewo, nsobola okukikola. Waliwo ekitabo ekimu kye nasomako naye nga kiwandiikibwa abo abalowooleza mu kuweebwa obutukuvu obufaanana bwe butyo, nti omusajja oyo akyaliwo, mulembe gwa gundi baamulaba, yakamala emyaka 600, yakamala 4,000. Ezo zonna ze nfumo z'abantu. Yokaana yeefiira era alinda kumujja mu ntaana. Ebintu ng'ebyo bw'obisoma tobissa mu mwoyo, kubanga birina engeri gye bisiribwazaamu abantu, si bya kkanisa. Yesu okuddamu nti gw'ofaayo ki? Kyali kirina amakulu. Era embeera nnyingi eva mu kino, abantu obutafa ku byabwe ne bafa ku by'abalala, naye si kubayamba wabula era ayagala ekibiina kino mu ngeri endala kye yajje ku buvunaanyizibwa n'akitwala okuvuba, basigaleyo nga bavuba bwe kirabika. Naye ye yali abasudde, bwe yayimuka bali baali bambi tebalina mirandira. Yokaana yali tannakula, akyali muvubuka. Yalaba munne bamututte okuddayo ku mulimu, naye n'agamba ajja kuddayo. Twagambye nti ekyo kyakabi eri abantu abatasobola kuyimirira ku magulu
ku magulu gaabwe, kunywera mu bulokozi bwabwe. Bano abayigirizwa abalala tulaba nga nabo bamala gawanyisa ebigambo bya Katonda tebategedde kyagamba. Kyawa ekigambo ekyo ne kibuna mu booluganda ti omuyigirizwa oyo talifa. Naye mulowooza ani yakibunyisa? Jali Peetero. So Yesu teyamugamba nti talifa, wabula nti bwe njagala abeerewo okutuusa lwe ndijjira ofaayo ki? Kino kyatuukirira. Abantu bano tebaali tebanafuna Mwoyo Mutukuvu, era baali tebanakuŋŋaanira mu kifo kiri kye yabagamba. Naye bwe baakuŋŋaaniramu mu ssula ey'okubiri ey'Ebikola by'Abatume, okwo kwali kudda kwa Yesu ng'ajjira mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, ne Yokaana yaliwo. N'olwekyo kye yali ayogedde ne kituukirira ku olwo, bwe njagala abeewo okutuusa lwe ndijjira. Kyatuukirira. Tuleme kulowooza nnyo ku kudda kw'omulundi ogwokubiri ti awangadde 2,000 ati yakawangala 1,800 atugateeka 2 bwe njagala abeewo okutuusa lwe ndijja. Kiteeberezebwa nti kyatuukirira Yesu bwe yajjira mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, abantu bano ne babatizibwa n'omuliro. Kubanga Yokaana Omubatiza yali agambye nti nze mbabatiza n'amazzi, naye oyo ava emabega wange alibabatiza n'omuliro n'Omwoyo Omutukuvu. Kwolwo kyatuukirira. Tekitwetaaga nnyo kubuuza ate kyajja kitya. Bwe njagala abeewo okutuusa lwe ndijja. Era yajja n'akola omulimu gwe mu Yokaana. Yokaana n'afuna amaanyi naye ag'enjawulo, naye n'akyuka. N'abayigirizwa abalala ne batandika n'okwogera ennimi ze baali batasomye, era ennimi ezo ne zibayamba okugenda mu bitundu enjiri n'ebuna. Ekitundu kyonna ekya Asia Minor teyavaawo, neyeyongerayo netuuka mu Asia yennyini, negenda mu Europe, negenda mu America, netutuukako naffe n'Abafrika. N'olwekyo Omwoyo Mutukuvu n'aba ng'atuukiriza ekigambo kya Mukama kye yayogera. Olunya olw'abiri nti oyo ye muyigiriza akakasa bino era yabiwandiika. Tukimanyi nga byayogera bya mazima. Ayagala tukakasa mu kigambo kya Katonda. Tulekeraawo kibuusabuusa. Buli kubuusabuusa lwe kubaawo mu kigambo kya Katonda, ekkanisa etagala. Bwe tukinyweza ekigambo yakiwa amaanyi, nga bwe kyatonda ensi ng'akozesa kigambo, era bwe kityo bwe kitununula mu bibi byaffe ng'akozesa kigambo. Kyavudde omuwandiisi atukakasa nti ebigambo bino bya mazima, kubanga ne Katonda yabyogera, naye wa mazima nga byo, tavaamu bigambo bya bulimba. Omwoyo yabiwandiisa wa mazima. Bebulaniya, kitabo kya Bebulaniya essula 12 olunya olw'12 atuwa amagezi. Amagezi gagamba gatya? 12 olwokubiri. Katuve ku lusooka. Kale naffe nga bwe tulina abajulirwa abangi, Peetero tumulabye mujulirwa, Yokaana tumulabye mujulirwa, bwe bati abatwetoolodde, tweyambule buli kintu ekituzitoowerera. Kibi ki ekikuzitoowerera? Kulowooleza mu balala n'osooka kulowooza ku bulokozi bwo. Era n'ekibi ekitwesibyeko, twetabe mu mpaka ez'okudduka ezituteereddwawo, era tudduke nga tuli bagumiikiriza. Naye mu kudduka kuno, empaka buli omu okulaba ng'atuuka awakanirwa ku buwanguzi, nga tutunuulira Yesu yekka eyatandika era eyatuukiriza okukkiriza kwaffe
Yesu oyo lyessanyu lye yali alindirira, yagumira omusaalaba n'atatya kuswala. Kaakano atudde ku ludda olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Bwe tunaazaalibwa omulundi ogwokubiri tujja kulekeraawo okulowooleza abalala, okutunuulira abalala nga Peetero bw'abuuza ono aliba ati, okutunula emabega. Byonna bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri atusuubira kugenda mu maaso. Ono yatandika okukkiriza kwaffe Mukama waffe gwe tuba kale tuvuganya naye, naye tuleme kuvuganya n'abantu bannaffe mu kkanisa, kuvuganya n'abantu bannaffe mu nsi, nga tutunuulira yekka. Oyo yatandika okukkiriza kwaffe era n'akumaliriza. Ekitegeeza ffe tuli mu kintu ekyaggwa edda, ekyatuteekerwateekerwa, eyateekateeka mulala era ne kimalirizibwa ye. Isaaya nabbi naye atuwa amagezi. Bano bajulirwa bangi abatuwa bye batuwa tubitwale nga bikulu nnyo. Isaaya 45 olunyiriri olwa 22 n' 23 agamba bw'ati, mutunuulire nze mulokolebwe mmwe ab'omu nsonda zonna ez'ensi, north, south, east, west, kubanga nze Katonda tewali mulala. Ayongerako, nsuubiza nga ndayira, era nze nnyini njogedde, ekigambo kye sirijjulula, nti nze mutuukirivu, buli vviivi linfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Ye Katonda waffe bwe tumutunuulira era bwe bulokozi bwaffe. Tulekeraawo kutunuulira abantu omutali busambi bwonna era omutali bulokozi bwonna, naye tutunuulire Yesu yekka. Totunuulira musumba, totunuulira mulabirizi, kubanga naye muntu asobola okugwa, asobola okudda emabega. Tubalabyeko, naye tunuulira Yesu yekka. Oyo ye yakuyita era yajja okukutuusa mu kifo ky'okufa ku balala, okusalira abalala emisango. Tuteekwa kwegeraageranya bulamu bwaffe na bwa mulokozi waffe Yesu Kristo. Olunyiriri lwaffe olusembayo luli mu Matayo 7. Matayo 7 alina ebigambo byayogera olwokusatu kutuusa ku lwokutaano. Lwaki otunuulira akasubi akali ku liiso lya muganda wo, naye n'otofa ku kisiki ekiri ku liryo? N'olwekyo ekibi ekyange kinene nnyo okukisinga ekya muntu munnange gwe mmaliddeko ebirowoozo. Mukuusa gwe, sooka oggye ekisiki ku liiso lyo, olwo olyoke osobole okulaba obulungi n'okuggya akasubi ku liiso lya muganda wo. Mukama abawa omukisa. Mukama atwaze, atunyweze, anyweze ekkanisa ye. Ebigambo bino bye biyitibwa eby'okutukuzibwa. Essula 17 eya Yokaana olunyiriri 17, Yesu yali asabira kkanisa, n'asaba ebigambo bino ti obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Bwe tukkiriza Mukama waffe n'atuwa obutukuvu bwe, naye tubuddugaza n'obuzeezeze buno. Naye ayagala tubeere ng'ebyambalo byaffe tebiriimu mavuunya yadde amabala. Naye ebyo tutuyinza kituusaako okuggyako nga tukozesezza amazzi, ekigambo kye okutukuza. Kyava agamba obatukuze mu mazima, ng'engoye bwe zitukuzibwa mu kigambo kya Katonda mu mazzi, n'ekigambo kya Katonda bwe kitukuza emitima gyaffe n'emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe. Ffe abazaalibwa mu kibiira bajjudde okwerowoozaako. Sigadde ndi mukadde Kyeyune okuva mu busumba bw'e Kapeeka mu bulabirizi bwa North Buganda mu kkanisa y'e Kisimula. Ekkanisa nno eno eri mu kuzimbibwa,
tusanyuka nnyo singa olina kyotusuddeyo okulaba nga ekkanisa ezimbibwa mu kitundu kino. Era neebaza abo bonna bwe twakola kampeyini ey'okugizimba abasobola okubaako kye baatoola. Waliwo abakyayina amabanja nga beeyama, obweyamo temulwawo butuukiriza Mukama waffe ajja mangu. Ennamba y'essimu 075 218 12 3. Weweerezeewo ku obuyambi bwe bujja kutuuka. Mukama akuwa omukisa. Mukama waffe twebaza kubanga otugambye tujje amaaso emabega, tujje amaaso ku bantu abalala, tutunuulire ggwe wekka atasobola kudda mabega, atasobola kugwa, eyawangula edda byonna. Tuwangulire mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.